Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze sebaka nyabo. Kabo kamwala yambadde orange ne gold naterako blue. Bambi naye n'agabira abawerekeddeko omwami we ebirabo okubeebaza okujja ne batamuswaza bangi bakoma mu kkubo naye omwami we omwami Robert yazze n'asobola okweyanjula. Ulira eddoboozi abange mugatengaleza amaanyi tayagala bapapalirako mulimu ka watermelon n'omanyi ondi musaayi mulimu ka wayini njagala okumerenga ka wayini kano era njagala ogira olyalyako mpolampola paka lwenajja kawayini kawayini mwana omulenzi kati oli ebigambo bye nga yeeyanza. Mukwase n'ekirala mukwase n'ekirala olira bamaama ne bataata abange mugate engalo z'abamaama balikukuza balikukuliza mu ddiini abange mugate engalo ez'amaanyi bakiwadde munange bwe bujja wangi nekano ye badde nsaba okampeera emikwano gyo abasobodde okutuyamba ne batuwerekerako ye ne batakusuulirira mu byonna abange engalo ez'amaanyi Katonda wange mukwase kwasa vesitimaani olira gwe ekigambo oba kano okugamba ensya oba tolina byamugamba bumu naye kanogeeyogerera eno saawa mulimu ekifaananyi kyange sweetheart mbadde nsaba okuuma obudde olira ekigambo ekyo godozi bagamba nti good is good when better is not around gwejjako ekyo kyagundi akuteekeko ekyagundi abe wange mugatte engalo nze ebigenda mu maaso zembiraba olira buli katikitiki buli wekanaakuba obeere ng'olowooza fros olira fros era kati nkakwambaza Laveno, oka bwengejja saawa eno tulira essanyu kubanga ndi ku mukolo guno gwe mbadde nalindirira okuva edda nedda esebo era ndi musanyufu nnyo kubanga Katonda tutambuzizza bulungi gye tuvudde yonna era simanyi oba mulabako ddi n'ensonga okulaba nga mulabako naye nga mpulira bulungi nnyo oba era mmanyi ngenda kumulabako erinnya lyentera okumuyita muyita mami kubanga ye mami w'abaana bange era akayimba kenyeza okumuwa Sweet Mutima aka Stacia afukali awo Stacia oba Sweet Mutima wange kale komaawe eno gye nkusindika obufumbo tebuliiko example yonna ogenze bikola leero gwe gusooka olina ebizibu byogenda okusangayo bifaanagana n'ebizibu byonna ebiri mu bantu bonna abafumbo ekyenjawulo ekirifuula ebyenjawulo solution
za njawulo. Ebizibu byerimu ebyabafumbo bakawunduka ku biddirisa naye amagezi ag'okuvvuunuka ebizibu ebyo ga njawulo. nali mutaba Delta TV nnyo weebalire ddala gole bwekaze butono bulimu ekyama yali mutuufu okalengera bwe kanyumye bannange kaliko smile omulaba naye mugole gyebaleko Jebale kale dia oli otya leero naye mpulira essanyu ly'amaanyi. entalo ezo ziwangudde otya n'otuuka ku lunaku luno? Neekwasa bwekwasa Katonda. Katonda yambeereddewo mu buli kimu gwe neekwasa. Omwami wo omaze naye ebbanga ki? Ebbanga tumaze kati myaka 7. Okay. Mulinayo ka baby? Ye. Okay. Kamu? Bubiri. Wamusinkana luddawo omwami wannyama? Omwami wange ndi musawo. Nali nkola najja nga balesewo patient. Ku ddwaliro ki eryo maama? Eddwaliro baliyita Nabbingo eryo liri Nabbingo. Liri eriri ku kkubo? Najja nga balesewo omulwadde. Zaba mina nabanga mukwasaganyiza bulungi. Nojjanjaba omulwadde we? Omulwadde ki ekyali kimuluma? Gwali musujja. Nemuwa treatment? Nemuwa treatment. Obutwajja omukwano. Yakusaba akanamba k'essimu? Of course. Yasawo ebbanga ki okukubira okwebaza okujjanjaba omulwadde? Waayitawoko nga wiikisi 2. Wiikisi 2. Nagamba omulwadde waliwo gondi change. Kati awo olwagira nga ne nabo obitegeera tubeera nga twemiitinga mpola. Nojjanjaba? Nenjanjabira ddala. Ebale nnyo musawo. Okyakolayo? Ati navaayo nampangira ebirala. Bambi biki by'omuyizeemu omwami wonnyama? Omwami wange muyizeemu ebintu bingi nti akwata mpola kyekisooka. Ali tawuliriza bigambo. Kubanga singa yali awuliriza ebigambo twalibadde tetubeera ffenna. Badde nga bamugambagamba ebintu ki kye bamugamba ekyakkanga naye n'akulaga nti yetakifuddeeko? Baali bamugamba nti fe abasawo tetusobola kuzaala. Tetuzaala tulya buli sente. Abayiiya. Omulaga nti ozaala? Nemulaga nti nzaala ate mbaawo. Era nozaala asooka? Nenzaala owokubiri. Kubanga nalwawo okuzaala ne bamugamba bamugamba wetajja zaala abasawo tebazaala. Naye mwami wange nangumiikiriza wadde nali sinakuzaala najja nasooka nakyala ewaffe ewa ssenga wange nangamba neera nja kutuuka newammwe. Era kati esaawa era ebale gumiikiriza naawe ekyo ekikuwanguza ng'omukyala? Ekimpanguliriza mugumiikiriza nange simuteekako stress kubanga nkimanya emirimu giwa stress ate nange simuteekako stress bwemanya nti avudde kukola mujjako stress ye yonna. Otya? Copenot bwakomawo owange obwangungu kale obwangungu bwakomawo ewaka manina okumutikkula emuwa ku kyokunywa emugamba stress dia yesonyiwe ati tutuuse waka ebisigadde tunaabiraba. Ebirala tojja bitugamba? Ebirala byo byange. Kale ddi akayimba kikoyagala omuweereza? Akayimba kenjagala okumuweereza Only You yabisobola. Osakayimba bambi gwabisobola Only You baby Only You. Ngole nze pa high five mugambe gwansobola. Kale dia oddayo ddi makaago? Ngenda kuddayo ndowooza nkya. Kugenda kuddayo mangu? Navaayo obudde nga bukyali.
kati ebirowoozo biri eyo mu minsi nga kati webaze ku bantu nnyabo bannaye neebaza nnyo mikwano gyange abasobodde okumbeererawo maama wange ankozeeko owa meekaapu bonana ne beerekereza emirimu gyabwe ne bajja n'abakyala abava embiriizi abayambyeko maama wange bamubeereddewo nnyo buli kimu balamu bange maama wange ambeereddewo ddala yaŋŋamba ebya saaluuni byo nja kukolerako ddala byonna maama wange maama Mavini wenyumye mukwano ankozeeko bambi leeni ne ku saidi ya omwami neebaza nnyo balamu bange bambi bamubeereddewo senga Nakiganda mulamu Moses mulamu Kigwe weesiga ku saidi y'omwami ali ku ludda lwo akulwanirira senga Nakiganda Susan mwebalize ddala oye baaba anwaniridde aŋumya nangamba fe ab'eŋŋonge tubaamu obuzibuzibu tulinamu eddalu naye guma tukwagala guma bambi ambeereddewo kale ddiya kiki kyewali esinga okwagala kibeere ku mukolo gwo omukolo gwange ova buto nga nkulaba nkuze nnyo bwe ntyo okugamba nti kuva buto okuva nti tv neero ziraba secondary oba okyali kuva buto nga njagala nnyo obeere ku mukolo gwange ekyo kyali kirooto kyange mukama yebale kituukiridde kale ddiya bale kuwangula mukwano naffe webale tuleeta kale ddiya ate ku Delta TV mugole waffe naffe tumugamba nti congratulations webale kutuuka ku bwanguzi kansubire nawalaba Delta TV okopya obugambo olina obaayo ne mulamu ankulwanira entalo tuba ku Delta TV tukole nkwagala nnyo mwagalane nga bwe mundaba bwe njagalana ne nnyammwe temuwuliriza ŋŋambo temugendanga mbwe byakweraguza mugoberere Mukama mugoberere eddiini mwagale Katonda wammwe mwesiganga bitaliimu ebitaliimu bijja kubaawukanya. Congratulations Prosini Robert webale kuleeta mukolo ku Delta TV. Prosi tukwagala nnyo mukwano webale kubeera mukyala mukakamu Mukama bateremu obwangu mu maka gammwe. Kakati mukwano alaba Delta TV omukolo gwaffe gusooka guwedde tubeera tugenda mu kye bayita wedding album. Webale nnyo okusindika bifaananyi kankutuuseeko ebifaananyi by'abano nnyo. Amanya gange nze Wanyana Cafe Kate nebaza mwami wange Sebaga Robert Godfrey ow'ebujuuko Mutiana Road ku kyalo Nansese olw'okujja eri bakadde bange ku kyalo Nkanaga mu bulo Butambala. Nebaza mamange mukyala Nansubuga Christine n'omwami Mpagi James ab'Enkanaga bulo Butambala olw'okuteekerateekera abaami bange n'abagenyi bonna abawerekera. Nebaza baganda bange ne bannyinaze wamu n'emikwano gyonna egy'Okunkanaga bulo Butambala era mbasuubiza nti ng'ennaku z'omwezi 12 Novemba omwaka okwanjira kugenda beerayo era nga kwamanya ate nga Delta TV yekkutte. Kale kulekayo nnyo kati tugende sawa yaffe esooka ewedde ate bwebeera ewedde kiba kitegeeza tuba tugenda mu bulango wabula bwe tukomawo tugenda kutuusaako omukolo gwa muzeeyi Bakiddaawo. Yita munne ayite munne ayite munne ayite munne nti omukolo gwa Bakiddaawo Delta TV egenda kubeera ng'egulaga. Kati tugende mu bulango tebera kubeera ng'ogende wa Maria okwegomesi zino City Bridals alina gowns Charitas ya clinic akola enviiri ne makeup ate nga tuzija Kato Cell Center. Okubukinga omukolo essimu yange kweri abagole b'ogwomukaaga mwangwe n'aba December by the way era 2019 bantu babukinga mangu temutusubwa nga bwe mwatusubiye mu December gatujjudde kitegedde Delta TV nti naye ekyasinze weereza emikolo kumwe abatugamba endowooza kituufu ensonga lwaki naawe ogiriko buli mukula mukolo katugende mu bulango bwe tukomawo nkutuusizaako bwe tugenda okukulaga nkwagala nnyo. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze Sebaga nyabo